Owekiwa Mathias Mpuga yavuddeyo n'agamba yakizudde yagenda okuwulira nga waliwo abakulu mu National Unity Platform abasula nga avuka amuvumi nti bamubeereko era namudde baga nti singa si musajja wa maanyi singa takyalabikako na mu bantu yalimbye Mpuga senga si wa maanyi kungeja mukubya mu staffa senga Mpuga avaako anti kati kankubuleka ekintu kimu Shalom abantu bennyini bagamba nga Mpuga nti wa maanyi ate baba nga abantu bennyini bamukuba who is to blame tanamukuba kumwamukuba bani mwe ba bad mind ba haters ba Mustafa mwe mukuba Mpuga mu mubulizeeyo nedda fe tugamba abantu nti nedda onagamba nti abalwanira tabakola ki tabalwanirira yerwanirira n'abaana be ekyo tuba tukoze kibi nti yafunayo kasente bwekati ne bwekati era ne bamwongera ne kano ne katya ne kali wabula amukwatirizi b'ensonga Frank Gashumba yavunyaga police vote bijja kukola ku Uganda Gashumba wakola byo kulowoleza Uganda yaga police vote mwerimba tebiriyo anti Gashumba wayogerera Uganda abakoze ensobi yayogerere nga ye omanya abasajja abo twaba followingako follow zaffe twanona nnone wamujjako follow sekawere omukazi yazaala mukazi yazaala niba nengala bino obwoso omusajja omu kati oyo abalira kimwana muzzukulu oyo alina kuba nabazzukulu ejo emyaka ala bintu nono Shalom munange okwo kuzaala okulaba Katonda aba kukwadde olaba ng'ekyomuzannyo naye waliwo ekugaana ng'omuntu ali myaka nkaaga asitwa omwana wa myezi 2 abo twaba followingako abo basajja mivule omanyi basajja mivule kayagwa eddalu wamuleke nakuno byayogera nsoma following kati tamulira ku for you page kati abasajja abo follow zaffe twanona nnone twaba followinganga bawo Wandulu Mwenda bawo babasajja mivule aba Bagashumba omuntu yakagwe nkyalekedde follow yange gundi tone jo follow wana ni abo nabona twaba followingako kale saa ntalina kyatukola ki protest vote owe ekoze watekoze yagirinde bulinza atunule buki otunuze abantu bangi bo balowooza mu ddagala yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa kiri mu job wano njagala abantu bange mbawe banza ndi muntu wa Bible bagamba muntu watu Bible akiri mu Job 14:9 egamba bwete waliwo essubi at least there is of a tree that has been cut down that it is brought again and this new shoots will not fail gwena agamba sinaki yafunye guno omwaka nawandika ebintu bingi mbifune naye sibifunye nfiiriddwa nkoze roosi muganda wange Bible egamba mu Yobu 14 okuva ku Lwomusanvu paka ku Lunnyo Lw'omwenda egamba wali essubi ku muti ogusaliddwa nti gunaaloka nate togwamu maanyi siri pastor kuzza maanyi naye kyegamba as long as okyali mulamu God is not yet done with you so enna ali ngo gamba omwaka tegumpisiza bulungi nkwa Bible verse genda okebere Yobu 14 Job 14 okuva ku verse y'omusanvu paka ku y'omwenda
as long as okyali mulamu wakyaliyo essuubi. Birwa mukaaga ambanye mu staff abu Kenya ng'atuwa emboozi obanga summarizing week webadde ng'emwalanga programu ze mwego aga week bagakolanga agakoze week nga bategusuula abo leba nga ha tegusuula mujjukira mutoli mwavu naye gwe enseno ndala nnyo tegusuula nawe yakwatira ensi mwaka ki toli mwavu kati fujjuka ffe twabanga mu boarding section kati wetwalabiranko mu holidays ezalinga nyimpi kwese ebisinga twasomanga holiday nga twasanya bagamba you can't sleep, you're supposed to wake up and go for coaching at 7. Kati omanyi tegusulo yali mu sports naye nga mu sports yakona kakati najja kuba hiti yatoli mwavu kwa tegusulo yakola kona ku sabiensa twaje sapiensia enyala katulisi badde simanyi kakati najje no kubukedde sports naye nga yakona nga tebabiwulira la wagwa mu hit kabuna mawanga nasoka nakuba toli mwavu mutweko gwo mwavu ngali waliwo kabaka pentiperi yalina embwaze bbiri n'agenda okuyigga bwagenda okuyigga embwa emu n'emugamba tewandigenze mukama wange ngenshaji kutte bwati endala ng'emugamba genda oyigge era nga mawulira awo kagundike kasita katuuka we kati buli omu akaliriddeko kabaka ne yeebuuza lwaki embwa emu emuganya okugenda okuyigga embwa emu yali yasiga connection kakati endala nga terina manyi mugundi oyo alimba kapo kapota alimba alina obuntu bwe yasomanga nga mu Bible tebulimu ne mu Quran tebulimu acha kulanga research yachayogeranga bya dini nozanga abujja oba mu wano ba philosopher oba baani wakola anyway wakola course ku university BPLM procurement mwalimu ko course njata ya political philosophy wakola course njata ya political katwa katabo bakata da prince kawandikiwa Macha Makaveli Machiavelli simama Machiavelli simama oyo endo kasomeko kati kafanana wali amanyi mbuuni Machiavelli yalinga awandika n'obutabo nga bulinga obwa General Shanzu amanyi balina ideology yemu era nga ebisebo singa osoma obutabo bwono butera okukwatagana mu nawani nga ono gundi yakafomu na Kenya bwe yawandikanga Ngugi wa Thiong'o yasembye okufa ono akyali mulamu akyali mulamu ono omuna Kenya yafudde gundi afudde this year at 83 oba nya afudde omuna Kenya poet oyo kandabe wana mukebera awo this year odani banange Ngugi wa Thiong'o nga wandika mu luki mu Luswahili ne mu Luzungu Ngugi wa Thiong'o the river between kati ngaalina waliwo mu Nigeria yali awandika ennyo naye munnaye teyayatiikirira nnyo Chinua Achebe w'amaanyi waliwo omulala nja kuleeta ko wandiisa abakazi gwako gwe tuwa budde munnange balungi nnyo ne Ghana we bali waliyo Teddy Tabe bensuka gwakola lipya yene samukola we bali munnange bensingo manya ba Nigeria aba East Africa abo n'abana Kenya ne baba wandiisa abo yakanda abogusoose nze Shalom Haddad Kaweesi ono mu staff abo Kenya tuba wano buli wa mukaaga ebya mukwanyo gwe akuyimbira ku kivulu kyo Mathias Walukagga tuba tuli awo mawulire gakusanga wa gansanga wano Kisaasi wavaye Matuga walimbuza nti obeerawa naye onnanyi tamawulire gakusanga wa amawulire gakusanga wa Walukagga abo gansanga Kisaasi yani bijja afuna wawumulira ki sale Mustafa ayingira A&B kati ate busente butini kakyasula waka Mustafa 15 yenajja akoye 15 kwanyo gayo ni kwakubira akalango osula kati nga webaka nga wefumbira 10 kati obanga kugwa yagala mune bano yasamira muli ngera byonna wamu
Maze aswala kwa gavudde n'ategeeza abagizi bejjo n'abagumya naga temufaayo nkyalimu mu kalulu naye neetaaga ssente kituufu kakati kansooke nkutemeretemere ensonga ya Walukagga ani alopa Walukagga omutuufu is either driver one wa Seggona ng'alopa ngani nga omutuuze oweno owa Busiro ki Busiro East Busiro East concerned citizen ompulira agenda agamba ebiwandiiko bya Walukagga tebituukana naki na mutindo kyatandika mpola Walukagga bamugize Walukagga nga agenda ku electoral commission ng'abaako bayogera nabo ng'omuntu okuba komite erikyawoomu ng'omusajja amugamba nti Walukagga buli ali wano alina ofiisi alina ssente buli gwomanyi wano nti atuula mu ofiisi afuna ssente ez'omusaala alina ssente ezafuniddwa anti akyogere neŋŋamba najja musaba obujulizi nga nze babunsappu ya energy radio anti kugamba bwe nti ng'agamba nti buli ali awo alina ki ssente Walukagga nga bagamba nti ebiwandiiko bitituukagana ki omutindo Walukagga yagenda n'asoma agenda ku IU mpuliriza asoma amaliriza kati ebbaluwa eno gye bamuwa etegeeza eri gy'alaze bamuwa bbaluwa yaki eno bwe yava eno ku IU ng'akozeyo ki kosi ki wakosi waki yali akolayo ku IU asomayo ebiri equivalent ku senior 6 nategeera balina kati ebintu byabwe ebyabakulu bwe babigattagatta nebiwera ki nebigamba nti equivalent okwenkanankana to senior 6 yes kakati ebbaluwa eyo nga expiring nga myaka emeka ebiri bali mu myezi ebiri Walukagga yali ajoyininze gundi university eno gundi Victorian St. Lawrence University kakati kirabika yawaaba teyiwero vast ne information oba yalowooza nti between wano wafunira ebbaluwa Walukagga yawummulamu Walukagga yajoyiningira ku myezi emeka ne bano ne bajja ne bawandiikira ebbaluwa nga batandise okumubuulirizaako ne bano ne bajja ne bawandiikira bali ebbaluwa kati akakiiko aka gundi Uganda na gundi higher education kajja ka certifying ebbaluwa za Walukagga nti ebbaluwa ki ntuufu kati mu kooti waliwo gye bayita okusala omusango nga gwaliwo ko president kakati omukulu Lwashande atajiddemu anti Lwashande bamusunsudde nga bagayima masavu anti kyegaye nti mateeka mulimu ekyo ki nga akakiiko k'ebyobona kagamba nti ebbaluwa senga National Council for Education egikona mu stamp ffe tunyina kitukola ki kyetuzzaako era nga bwe baakola kwani Walukagga kakati obuzibu bwe bujjira Lwashande yaleeta ebbaluwa nga yasoma amagye 82 ebbaluwa ya Lwashi bannaisaaga mu staffa ati tugamba babyogera ati John Lwashande yakola atya yasoma amagye ng'asomera mu UPDF oba amasukulu ovu biki UPDF n'asoma 82 ompuliriza constitution eteekawo UPDF 96 aka asomera mu kalya amagye agayitanga batya aga Museveni fedemu biki ebyo waliwo amagye agayita Museveni bagayitanga batya bali mangi begasoma yani RF usoma iki ebyo begattagatta ebyo kakati anti ebbaluwa eriko UPDF ame ki UPDF anti bamuwa certificate of good conduct anti ate kalugulusa ku ngati esomero wasomera mu gwali somero nga terinabaawo General Lwashande ku mpapula ezibatasifayinza akiko k'ebyokulonda mu njogera ennyangu yasoma amagye 82 kyokka UPDF ekolebwa ddi 96 kiraga nti Lwashande yasomera mu ssomero nga terina kuzimbibwa era ebbaluwa ewajeetera gundi isi nega nti kasita National Council for Education verifying
Ffe tulina kirala kye tukola ki? Lwaki ate ku byalukagga National Council verifying nga baganye. Kaakati awo wali obuki? So Walukagga is a political move, is being politically persuaded by his opponents. True. No doubt. It's a political move. Yes. Sigamba Walukagga teyasoma. Wano Mustafa njagala okubuuliza. Nuupu yasaba akakiiko k'ebyokulonda akasunsula ka vetting. Bakatanga batya? Ka vetting. Baliwo ennya lye baakayita. Balinga enya bali bakakozesa ka vetting. Bwe ba vetting bo tebalaba mpapula za Walukagga mutesaanidde. Byonna byalabika. Era empapula za Walukagga zi black and white. Tolina kyozikola ki? Olaba National Council verifying on yasoma 82. Ate ono owa last year. Nanti bo tebagamba teyasoma. Ne that time period, time frame. Kakati, yes. Katugambe time frame. Yasoma 82. Ekitamu mukaaga. Ngesoma liteekebwawo 96. Time frame gikubaganyemu awo from 82 up to 96. Myaka mingi. Ontegeera. Nti Walukagga ate kati kankubaliremu kino Shalom. Nti akaluka kebusiro kaliwe kati. Nti osobola okujjamu Walukagga nolowooza nti bakugiddemu omuna ow'amaanyi. Naye ate gavumenti naye bwe tulowooza nti eba ekubalira gwe Sseggona. Sseggona siyajja Walukagga. Lwaki mukisa ku Sseggona? Muganda Sseggona kale yeesimbyewo. Ate Magola. Magola akoze press conference. Wandiika nti Magola. N'agamba Nuupu yamukuba akaama. Ng'eringa ategedde empapula zaako kati ziwera. N'amugaa tujja kubaakinga beesimbewo independent. Kituufu ekyo Magola kyakola? Magola kati kankubule. Nuupu nga yegamba Magola ate yeesimbewo independent. Magola bwe yagambye. Magola ayinza okuba alina obujulizi bwe ng'alina gy'abukola ki? Kakati essaawa eno kati buli omu ayagala kukozesa advantage kukola ki? Kuyitawo. Naye ng'ate nkubuulira. Akyalo mu njogerera wano. Gavumenti tebalira abo. Gavumenti yeebalira. Anti nti katukola booti kiwalo kiriwo ekiti. Bw'ojjamu Walukagga ow'amaanyi. Noono Sseggona abantu bamubuulinga. Ono omulala independent gundi. Magola. Tusigazaawo ono wa movement. Kitegeeza mu byonna ate katono ye mwangu w'okubbira obululu. Wa movement. Ate kati waliwo ensonga ezisobola okujustifyinga okuyitamu nkwe. Electoral Commission. Olowooza avunaanyizibwa bwayo okukebera empapula z'abeesimbyewo nga National Council for Education ezikakasizza. Era n'omwogezi w'Electoral Commission yagamba ku gundi nani ze reference nye yabasha yagamba nti gundi National Council for Education kasiteeko na mustam ne verifying empapula ziri void. Teziri void. Baina eno boba funa ebanga reference. Electoral Commission yajjewa amaanyi. Agaja akagamulwa okano ng'ate nga beekwasa empapula ng'ate National Council for Education ya verifying empapula. Kati awo wali obuki? Kyegamba nti political move okulwanyisa amachance Walukagga. Kiri intention nti tewabalongose ennyingira ya parliament nti wabali nnyo ku mateeka. Nti oba Walukagga teyasoma. But it's a political move. Baagala mukkakkanya. Nti kankubuulire naye nkulayira wano wetuli. Era bonna tebajja kuyitamu. Kati gavumenti ebalira ono waayo. Anti gwe kati bala nti Walukagga bamuggyemu ow'amaanyi. Noono waagenda mu bantu bamubuulinga. Myaga yakyali mu kalulu. Yes. Yakoze appeal. Okitegeera? Yagenze mu kooti n'akola appeal. Kati awo wetulinze tulabe ekikola ki? Ekiddako. Naye no doubt your political move. Balwanyisa Walukagga. Ati Walukagga abadde omu ku babaka abalinze obulinzi okulayira. Ate yawangula dda. Amaanyi mangi nnyo Walukagga g'alina ku ground nnyo. Mangi. Ate ng'ebiwandiiko byonna ne university zonna nga ziteekako omukono nti omusajja kyekyo. Buli waagenda nga buli ki? Kakati kitegeeza. Electoral Commission egamba nti National Council for Education ebyokola tebikola ki? Tebitegeera. Naye ng'ate ku balala ebitegeera abatali ba Nuupu. Bajjenyo Lwashande. Walabyeyo omuntu yenna owennyalemu gwe bajja mu Lwokaano. Enyalemu efunya abantu abali unopposed. Bangi nnyo. Ate nga yeesingamu n'ebikonwa. Anti mwe musinga abasomye nga bakulu. Enyalemu.
bonna okusoma bajjukidde kujjukire abasinga bonna okusoma bajjukidde kujjukire naye gwe walabye akakiiko akakola ennyo walabyeko wenalemu gwe bajjayo wamulabyeko naye nga memuli abo bonna kakati gwe omuntu ayita yalinga atya mu magye ate naddira mu politics nga ate ali active omujja mu magye aga office nti ayita yalinze emyaka kyekyo nti ate no mu politics akyakola golaba kijja why tosirika nkoga byogera ebigambo ebituufu otwa mu kamera ekituufu okyogera ebituufu obimanyi kati ate oyita why mpuliriza gwe mukitegedde nti eno political move kwagala kuwikeninga ludda luvuganyaki kati tukyalo mugwe tewalabako ku byafa Muhammad Nsereko w'ekitiibwa yagambye Walukagga nga leka kwekwasa ddayo osome banno baddayo example Honorable Geoffrey Lutaya mga ddayo ku Uganda entrepreneurship ne divinity kozi noni byakola Lutaya simanyi toyakola combination waliwo leero simanyi combination za arts waliwo kozi wagwa nga sciences sibiteganye bya arts ebyo tokakanya ate kusoma kw'abantu ati yogera kintu kiwa obulamu nakyo katola Kayuga Mustafa akola simanyi history ebyo kyasimanya ne oba nekonyi wakola ki ndo kyegamba nti ebintu by'abantu yakola litu licha nti ebintu by'abantu biwe nengo ekitakwata ko tokimanyi nakimanya nze nga simanyi combination za arts sizitegeera bulungi tokakanya kusoma kw'abantu sikaka Mustafa wakola history nebiki buuza nti nebiki kubuuza nga byotategeera Mustafa what was your combination takola combination anti kati muno yagala kuvoola anze sibitegeera tobuuza nga yagala okumanya ebintu awuza nga aduula oli nakola wali nasanga omwala akala kalungi ka WhatsApp kangamba mbuka akola deg kati what is deg kiki mu divinity ente wa jogo omwala ali nga yakola deg anti baga bulungi ge magezi bulungi bala n'amagezi mala lwaki tobeera mugezi ng'oli mulungi maama katulaba Katonda ayinza okuwa byonna olungi we nga ate gwe mugezi kizibu babi Katonda abigaba naye nga siki on occasions yes kakati Nsereko ng'agamba atya ng'agamba onyaibo va mu kwekanaki what's that in Uganda kwekangabiriza yes oddeyo osome Nsereko nti kati wali ayonoona bwonoonyi lwaki gamba tawagidde bano bavuganya tawagira gavumenti omusajja ali kusima omumanyi kati ali awo obukalina obulya bwe tuweteera wemubeera oyo nyini waabwe ani buloka w'amataka ontegeera wamutebi naye obukalina obulya bubiri oyo agaate ovuganya oyo mbadde nkugamba nti Nsereko saidi zonna kati weebuuze saidi gyaliko nga takikola ki Walukagga yasoma anti kati kali akakiiko kati tunenye kakiiko bikakola tekabitegeera simanyi kikola kakiiko nti kubanga lwaki Shalom gamba nti oba otaddewo akakiiko kano ne ka verifying omuntu nti ebintu documents zalina ntuli kakiiko lwanga ebitereera ate ennyumba neegwamu ennabe Umaru Kisekka versus Esigi omusajja yani bannange yeekolera music analyst niyo zentalo zibaddengawo zigattako zitolako obutuuzi ekyo toyinza kyogera twogere ku ttabo lwa yeekolera music analyst ne Umaru Kisekka what was the genesis for our beginners kakati olutalo lw'abasajja abo wanu balina obuzibu bonna tebali ku ground Umaru Kisekka ne omwali nga ali ku ground kuba gundi ali Kenya yeekolera Kenya eringa Uganda Umaru Kisekka South Africa kakati kwonna tekuli ali ku ground ontegedde bulungi kwonna tekuli ali kuki ku ground nti struggle eno buli omu ayagala abe nga yasinga ayitewo yes kati wanu yagenda nejjamu ssente struggle kiza aganda yajjamu ki ssente kati Shalom ekintu kyonna kyonna ekibanga kiyingiddemu ssente obutakkanya bukola ki bubaawo nti wanu
bwe tuba nga ffenna ggolo yaffeemu yakukyusa bukulembeze gwezannya lwolweyo gyokola ki gyozannya nange nzanye gyenkola ki gyenzannya nti nze nfuna abasambi abanneegattako naawe ofuna abakola ki abakwegattako naye the moment wotandika okwataakinga nze nga tefenna tugamba nti ggolo yaffe yeemu ayagwe noweeteeba neweeteeba notema defenda waffe ate ati kaakati nti olutalo luno strategy zaawukana mu lutalo eri agamba nti aba diplomacy yes eri agamba atulumbe yes eri agamba nti ngenda kusobola financinga eri agamba nti nja kusobola propaganda kati then nti oli wolaba tajja kutuusa bukumangu muveeko ogoberera omulala agenda okukola ki okutuusa gwokkiriza mu yagala yes okutuusa mu nsenso gwokkirizamu nti agenda okukola ki mu nsenso obiza naye bw'okwata olutalo ayinza obayo najja mubuuza yani nti bw'okwata olutalo olwandibadde olw'omunju n'oteeka n'ensi yonna ate n'omuvugana balulabe then awo nezamuba mugwa mugu ate omakisekka badde bamukola neyeekolera bataso asootinga bintu ebyo ng'abaana b'omu anti agamba nti anti olutalo kasita lubuuka enju shalom luba lulemye okukanya kuba kukoze ki kuganya nti abo bonna gweewunye tewali nsonga ebayombya balombera relevance omu alangira munne bagambye ayeekolera gundi nkwotinga makisekka ngagamba yeekolera akolera state era handora we ye Abitex byebayogera ne bana abaana bagundi bajje nozoganya baani naye nti kaganya yani bali abali kutwero ababeera ku twero ya president bagamba nti no bakolera state abayine drone eriko 442 babeera ku security kakati nti shalom kankubuze kintu kimu gwosobola okumanya omuntu akolera state nga gwe tokolerayo mbange yamumanyanje nti abamu boogera ebintu bwakolera state wamanya otya gwe gyotabeera era niyo yakuwayo information ali affiliated ku ggwe okitegedde nti tosobola kumanya bifo eri gyotabeera nti olutalo lonna lwe balwana oyo oli akolera state gwe kyetwagala adelivalinga kyetwagala fe gyetumwagalamu anti bagamba yekolera mbu yavuma kabaka ate yamuvuma atya shalom yeekolera ayogera ku ndowooza ye nga wagiina nga naye bw'osobola okuwaayo ki gisiime gikole ki gireke umala okiseka bwayogera endowooza ye nze abatankase gibayinga abatankase gikola ki gibayinga either nzikiriza ku kyagamba okusinza ku ntegeera eyange oba nenyongera nenoonyereza nenkola research ndabe ekyagamba kituufu ate ne musitwago muno mulimu abantu betwazira nti shawe waliwo ne ku social media okwo waliwo gw'otamyoga nti oyo namuzira mpitako mu simulaba yes abamu n'okubulookinga ne babulookinga kati gwe kyonga nti ezo na steps zaaganye kubanga ensimu eno ekuleetera by'oyagala for you page yes lwaki abatani abatuuza abakulu mu kibiina babatuuze ku level ki boogere nabo ate kuona kuliko alina ekifo mu kibiina abawagizi wali antu abagoberera abagamba nze omakisekka njagaza struggle nze analyst yangu yekolera nkolera anti yes naye kati nga babatuuza ku mutendera ki ku ddaala ki babatuuliza boogereko nabo okusinga beevuma kuba kati mu staffa bonyaga tufiirwa buli muntu yenna avaayo nga tugera tukyaba buli omu tugamba state agent buli omu tugamba akolera gundi tujja tutuuka nti bakende abantu bagwa I know nkitegeera naye anti bo bennyini baba tebasobodde kiraba then ne balwanyisa struggle kyogaba bo baana bato okudda ku media batandika okwerangira kino bw'okolera ono gwe tokolera eri gw'oli coordinator w'ono coordinatinga n'ono coordinator kakati gwe weewuuze bo balaba kigatta ku struggle oba kigikendeeza bukendeeza nti oli waaba akolera state oba bwe muleke nani naakolera state boogera ebitajjansa omusirikale yavuddeyo n'agamba mukaaba emiggo tugenda emiggo kale twakulaba tukuba kakati kyalo mwensi eno gyo ate simanyi buli muntu poliisi eyo munanga abamagye tebeeyisa tebayogera bubi naye poliisi omuntu wayambala uniform ya poliisi afuuka ekirala ate buno obulwa obusembayo nga abantu banatera okukuba obululu tiwalaba kalulu ko bota ak'omu kinaana bota nti yagamba ebokisi
eyiye ebeere wali ng'egenda obulobwe bugenda mu bokka ye tebamugatta na mulala abajja okulonda obote bali box yaabwe neyiye yekka okyalaba ebintu bingi wano mu nsi yagaa nti bali bakandidates abale box yaabwe bo bawe mu bugatte bale bintu byabwe naye yobote UPC wano kati okwo kwava okutta abantu ekiro anti nga wati wolonze UPC anti ekyali kimuteesa wale box eyiye alaba atamulonze bambega bali awo era nga obulobo tebugattibwa na bulala kati omuntu yenna ng'oli mu uniform ya police kati ate in fact wa police n'okutiisatiisa abantu kiba kikyamu kitegeeza wajajinze dda abantu nga tebannaza na musango okitegedde gwogooga abantu nti amulinde embooko bwoko tetta naye nga constitution egamba etya egamba nti omuntu ayina okukubwa mbooko kibonezo mbooko kale waba yeekalakaasizza ekibonezo mbooko yaligee nti kale ffe tukuze batutwala mu makooti nga tufuna justice okuva mu kooti yes naye gwe nga otulere ku makyo bimiroga nno embooko bubwooko mugira muguma ogamba emyaka 10 asobola okuddamu n'akyogera anaaba akyalimu bakola zi transfers anti noba toli mwogezi kyalo waliwo otuuka nga ekifo kyolimu kikuganya okwogera oveeko oyogereko kkoeri eggwanga kati abe bandi badde balabira kuba Kayihura ate kati Kayihura akoze eki anti tasobola kubeera mu kifo kya poliisi kyenkana kya Kayihura naye yakola kakyavaamu yadde statement Kayihura ne wajja kumukola abanga ataliiwo era ate wali mu katebe ketanyega kikyali mirembe gye okitege batukanya kwa politics mu staff anti Shalom Odomukoye omuntu yenna byokoze bebikuviirako abantu okukola ki bantu bangi abayitayalinza abantu basigala nga bakyabaagala ng'akola ne statement nejja abantu ne bagiteekinga yes gundi yagambye honorable gundi yagambye naye waliwo omuntu ava mu office naba nakyasobola kukola public statement nga kyonna akimuggyeko buli kimu kyafunira mu office nga nakyalina gwasobola kulagira yadde naaka kyovola obusiraamu bo bubasaasira nnyo omuntu abadde n'obuyinza ne bumuggibwako emuggwako obusiraamu bubaga nti omuntu oyo omusango mukwate empola bambi tumanyi kyabayitamu naye tumanyi kyabanga teri abadde atambula na bugombe kati ne waayitamu tomanya nti ayiseewo jeno ate wasobola kati kitata asobola okuyitawo n'akola amawulire nakumakulira nga yesimbyewo bamukuba akalulu kitata kuba kali prefect mu Kampala omundowooza walimu baali balonda prefect bweni alemu prefect ndowooza nga naka prefect balina obulu bwabwe omweni alemu bwe bali beesibwe Kampala ndowooza yoba prefect oba byakulya oba wabuyonjo oba biki bakamukubira anti bakabakubamu ne Nobati Nobati ono omusibe bakamukuba lumu ye Nobati omulabako Bati ali mukomera aluddeyo ebyo agambye akomawo ddi 28 nti 18 weekend etandika but events bamukakkanyamu baagala ndowooza yeetonde kye baagala Lieutenant Apology yeetonde anti Lieutenant Apology oba oli mu kweroopa kasita ogamba bansonyiwe kuki kyenyini kyakozesa ekyo agala kusonyireko kubanga abamuloopa ye Nobati yeetaaga kusabira gwe tewalako ku ofiisi ya Nobati nga yakajja nali nsoma naye toŋŋambe nali nsoma mukama anti nga ku ofiisi ye ekitono nnyo ogenda nga waliwo abantu ana abamwagala yali wakabi ng'akwata palaso yo ng'amuwa ssente zonna obuzibu buva ku palaso ng'alina emmotoka awo mu paakingi ye nga 5 ku ofiisi awo ku supercustom ezo nga weeziri generational promoter basajja banzogera ku Bivu Organic natural health products sangibwa Mmengo Bwet Masengere ku 0752602427 bajjanjabisa abantu bagende bakujjanjabe abimizibwa mu nnyingo alina infections zitone ezirikaling bajja wake up call y'abasajja abasajja abavunanyizibwa nga mufuuyisa bingi nnyo bajja bitereeza
Wakoze 75 to 60 24 27 olunaku olwokusatu Daily Monitor yavaawo nekola lipooti yaayo nesesinga abaka abasinza okukola obulungi mu Parliament kuva 2021 paka kati era nga yawangudde ye owekitimbaka owekira municipality owekitiibwa Ibrahim Ssemujju Nganda yalidde Mbannakendo Mustafa ki ekiviirako abaka ba Parliament oba tasobola kuteesa mu nnyumba y'okwogera kakati Shalom olaba Parliament eyo giraba wano ekisooka abaka bangi tekigana abaka okwogera no anti nkugamba nja kujustifying nsonga yo nti wano abaka bangi bali bitani or something yes nti ababaka bagala bayinza bonna okwogera kiyinza obbeetagisa nga bagenda mu myaka emeka abonge baba Parliament dakika 2 kakati nti olabayo nti omwaka gulimu ennaku 360 abaka bali bagenda mu 6 nti Parliament omuntu kizibu nnyo okufuna omuntu Parliament egenda tuula buli lunaku okitegeera nti ekisooka kya byonna abaka bokka beetaaga basooke batemweko bakaba Parliament bakendezebweko anti waliwo bakapabulo bamawo baalinga bamaanyi mu Parliament nga bakuba oluba nga bamaanyi nnyo bamonisi ogenga latiga nga basajja bamaanyi nnyo naye Parliament omuwendo munene nnyo bangi nnyo Shalom nnyo ate bogedde dakiika 2 zokka 2 ate ezitali za buli lunaku zebakuwa nakyamu tebagala kiika Mustafa mu Parliament abamu beefuula bize tebagala kiika mu Parliament yes nabo ebali babogedde awo Bashiri nga bo okuva lwe bajja tebaddanga badda wali afudde Bashiri Kazibu yadda ku TikTok omulaba ku TikTok abaako ku live mulaba ku mwanyize olwogoto lwawaaka alukolera mu mwanyi nakuzo mulaba ku mwanyi ku Bat Valley emitwalo 2 olwogoto lwawaaka nga zo nemugenda naye kirungi yafunamu abantu abasinga bakozesa abantu bano nga kapito okitegeera nti Shalom abantu abaka mu Parliament bangi nnyo ate ne Parliament eteeka okuba nga erimu mwana waani kumanyi bani akumanyi ate abantu bannonda n'ogendayo anti era okuteesa kugenda kuba kuzibu nga ye teri bakola ki Parliament yataga baluwa ya senior 6 yes Parliament yes baluwa ya senior 6 nti naye wali okugenda okuteesa Shalom banakuwa ekito oteese bamenganda bagenda nganda toteesaako Shalom yakajja ayogere nti ogenda okola ne mu Parliament mune mu kiriki waliwo abagamba nti bo bayivu nnyo elites abo we bali waliwo abagamba nti bano ba newcomers temwesembereza abo nti kati bano balina influence nene nnyo eri speaker bano abakadde ate era abeeyita abaamu okitegedde ekyo naye bosa mujja kiwakanyiza mwekiri ate agamba speaker abe kakyaliwe mwekiri nti Shalom buli abantu bonna buli ababeera abangi nga waliwo abakulira kiiza gaana babaawo okufevalinga abamu mbaka bitundu bya Buganda bakakyakoze obulungi bwe bolaba okusinza ku lipooti ole kati kankusomera kwabaddeko bampuuga buganya bamuloze kwakoze obulungi Wanyabo Yesu nyadde wa kusatu era yagambye nti ekiremesa abaka okuteesaamu nti omuwendo gwabe muki mulungi munene lopu ye wagamba nti ekiremesa abaka abamu okwogera akuba owuwe lopu yakoze kakuwa owuwe kaakati nti nojja n'olaba ababaka bano nti Parliament naye like erimu okufevalinga abamu n'okuleka abamu nti ate n'abalonzi bano n'omulimu abantu balonda ng'olaba tasobola kwogera naye aziika aly'ennyimbe aweerera abaana yes ayabya olumba asuza abafiirwa akubagiza nti abantu enjawulo kirabika omuntu asobola okwogerera mu bantu ate Parliament n'emulema twagala mbaka ayogera mu Parliament tulonde mbaka ali ku ground ombaka alina kuba omwaka akolera mu Parliament nti ombaka ground kubanga ombaka ku ground talina ku budget abambazeewa agula kesi naweerera abaana afiiriddwawo kati Mustafa gwe nga oba oli wakulonda olonda mbaka ateesa
mu parliament oba mbaka ali ku ground aziika ali ennyimba agaba emigaati mu lumbe mbaka gwandyagadde nga as per now politics wa Uganda omubaka alina kuba byonna alima ku ground kwali yes parliament nti olumbe nolokka terugenda tuyamba ate n'okwogera eri ennyo nga todde eno nabo bakulaba nga abanegere kitinze alimba kakyadala ku kibuga gyabeera asinga batunda ennyumba z'omu byalo yes batono nnyo ababeerayo Shalom nti kati saawa no politics we yadda nti alimu gundi kamasi mungi nti abantu kati baagala nnyo ebintu ebiri tangible balaba nti bakusindika naawe kulya kanaffe tuwe kati politics yajjamu kati okutradinga ompaaki nkuweeki ekikolesa ekyo nti omuntu alaba noono gwe yateekayo teyaderivalinga kati mpaako kyompa naawe gwomanyi ebyo kolya mpaka ompa naawe gwomanyi kati singa abantu baali baderivalinga singa kyalo omuntu asamba tagama muntu nti mpaayo omutwalo kituufu naye tyatunula bwe yamulonda ng'ekitundu bwe yamulonda era bwe kikola ki bwe kikyali paakati paka kati wakomeddewo amagende nti nyongera ekisanja ekirala tuna buziwano mu Uganda ku bantu abeesimbyewo abasinga baweerera abaana basimye enji ku byalo basale ziringa basale kati jukira abasinga balina amasomero kati munnayuganda oli omujje ku muntu ombako yaweeredde omwana omuse ku mbaka agendesa mpalamenti nga Uganda ffe abetaaga okukyusa mindset anti kyegambe nti ekireeta obuzibu nti abo kati baderivalinga kyova nti omuntu agamba nti kamuggyemu ekiri tangible kyenkola ki kamuggyemu kale kasikaala k'omwana awagende naye senga nti baali baderivalinga ng'ekyamazima omubaka wa palamenti ekimutwaza mu palamenti kyakola senga omuntu alina kyamubanja ate abatogera naye omuntu agenda mu palamenti anti omuntu agenda mu palamenti nga n'ebiruma ekitundu kye tabimanyi nebikola ki ebiruma ekitundu kye tabimanyi be baba bamulonze babaliko ekikyamu abamulonze kati watuuka mu kulobinga kati ate abasinga obukiiko tebabubeerako n'obukiiko bwona bwaliyo influence anti politics naye ali mu palamenti abamanyi committees yanyumiza yangamba speaker nga takwagala akusa ku committee y'abasomesa batuula gumu mwaka oba committee y'abaliko obulemu kakati nti weebuuza nti ku bukiiko awo naye waliwo politics ali awo muyitirivu nnyo buliko ensako buliko buli kimu kati nawe era ogenda okwawo okwetoola ng'era abeeyita oba abaamu we bali ku bukiiko obusava okitegeera aka finance aka budget nga be bakaliko public account sibitya aka park sikonya akaliko aka park akaliko ko ne gundi ono naye akaliko ko we butambala mwanga kivumbi ndi kati politics omubaka yenna nokulesa olwoza ababaka ne bayogedde nga simanyi nti bakyalimu ne mu parliament nabalabyawo ku monitor kajali bamaze parliament emyaka nga teboogera naye nga bali bakutte ebyalo myaka omu ku basinze okukola obubi ye mukwano gwo ani ono gwe bagambye awummule ani Moses Ali yakoze byo ekibusala kino nnyo omu ku ba performers era gw'onokoddeyo in fact ayinza okuba ntawera mirundi 5 anti olwo obulwadde yazze mu parliament in fact bamugambye okumugamba awummule kyokka bagenda mwongera abasajja bani bamugambye asooka mu 86 years anti bano bo naye abakomewo kubago balinayo mwajumani bali abaliyo bonna biwutta nedda gwe tulaba kyalo mukankule ekintu kimu omayo waliwo kye bayita okuzibikira omuntu kati waliwo baddeko ku programu ya radio ba TV nga waliwo agikola bulungi n'afuna mu live ne batuuzaawo Shalom spachiraka nga tebamanyako nti asinga n'oli kati ne basigaza obuzibu bwakunnyonnyola oli nti ekyamazima ono kati akusinga kakyuse programu ng'ajja kunyiiga abantu bazibikira abantu Shalom omuntu nabeerawo n'oweziba mu ttiimu za mupiira oli nakwata talenti yamu n'agizibikira ng'akuba namba 2 talwala wali nabagana opasinga akapiira nagana okapasingira n'agaana naye nga mutuufu omusajja ango mwali ateeba naye ono n'agaana sijja gukola abasajja n'abeerawo ku namba 3 nga tagita naye nga waliwo asobola era bwe bamuwaamu nabanga aderivalinga kati agundi bwe yajjira Kobe Maino
ne Amadi baba jetanga Blaze ne wolanga inga kyekyo kati ko bimanyi enaku zo bamutuulira takyagulinnyako niye nga amanyi omupiira era omuteeka mu Barcelona bire ekinnya ekyo n'akitereeza era akumanyi jo wekibwa Katikkiro yagaddewo olwalo lw'omwaka guno embi ayogeddeko twatuna nga tudduka emisinde egy'okumalawo sirimu by 2030 owekitibwa yagambye sirimu ajabba akyaliwo naye nakugamba ensonga waliwo twagyogerako eya sirimu nenga nti Shalom oba musiru nnyo okukkiriza nti gundi sirimu by 2030 ajja kuba takyalimu ki aba asobola anti kankubuze gwe Shalom gwali kati kankubuze gwe Abaganda baali bakebeddeko kati save bagikola specimens eziwe zibakolerako bana be balonda abantu anti zemyaka gyembaddewo sibasangako tebankebezangako musaayi Ababuganda oba Buganda bafuna datona ali mu malwalire ewalala ni gwakozesa nakyo kisoboka kubanga ekisooka data tanoonyezeka kati wabawo fayiro eri gundi eba eyanguwa naye nti siriimu si ekintu kyosooga nti kigenda kubanga ekintu kyotamanyi muntu wakifunira tosobola kumanya lukigenda kuggwawo abantu amanyi bakifunira ripoti yafulumanga buli ssaawa bannayuganda banaafuna siriimu ogenda bategeera otya nti kati oyo amufunye anti yeekebeza leero ku ssaawa 6 ku 9 ate amufuna awo yeekebezanga mulamu ku 6 ate ku 9 aba akola ki n'ayoola kati ekyo oba olimbalimba buki nti siriimu oli avaawo nga tannamufuna enkeera ate ng'amuyina kati gogamba bantu nti no 2-3 abagenda kuggwawo bokola balina kukola kintu kimu kukendeeza ku nsaasaanya yaki naye abantu ekyo abaddeyo Katikkiro ng'ayogera ku luwalo era Kyaddondo yasinze okuleeta ssente nnyingi fe abalidde empanga fe ab'e Kampala waliwo omwami w'e Masaka eyo individual yasinze okuleeta lesa million around 25 esente bafunye badde mu kawumbi kamu plus ne million nga 3 guno mwaka oluwalo that's beautiful ezo ne ziyingira mu ggwanika Katikkiro n'atugamba nti okulonda kuno waba gweyagala kuba president ayiseemu ate oyinza oyisaawo wa palamenti ng'ategeeza ki owekitiibwa nti kale gweyagala kuba president ayinza obutakola ki obutawangula mulundi guno naye kale ka consolation oyinza oyisaawo MP wa palamenti ye statement gyakoze kati ng'ategeeza ati tugume owulira statement gyakoze gweyagala kuba president leero ayinza obutakola ki President Museveni ayinza obutangula wa president yenna gweyagala ayitewo ayinza obutayitawo ku guno omulundi naye n'amaana atugamba nti waddembe okubazibwa kuba mugende mulonde wetubera katukageye mugende mulonde temufaayo tiya gaasi temufaayo mbooko yavumiridde fujjo mu kalulu yavumiridde police brutality naye yabadde agiraba ebaddewo ebbanga lyonna. Should you blame the entire police as an organization or individuals? No. On this one, police are not tujineya. Nti ono individual, police are tujimanyi ya order. Order ni order. Yes. Era individual wakola ekintu nga tekiri ku gundi ku order gye bagendedde mu field. Era ba accountable gwe ng'omuntu. Toba balina police biki mpisa biki. PSU. PSU. Standard unity. Nti oba kyegani police the entire police yonna yonna ekola ki? Kubanga ebiseera police lwebonyabonya abantu. Abasirikale baba balaba abakoze ki? Abakuba abantu. Naye era bagamba tugenda kunoonyeza ku bazze omusingo ki ekiddako. Police kati yatufuula nga eno Scotland Yard. Wagiraba? Kati Scotland Yard nga banoonyereza. Buli musango gubeera mu Africa bagunoonyerezaako. Ne what next? Abakwata ripoti nga bagiwa Africa. Muzima abadde. What next? Anti gwe kunoonyeza ku kino nga tosobola kureactinga oba otawaanira bwereere. Ate gwonoonyerezaako ate gwowa. Anti abo banoonyezaako nga bakyalina mu gavumenti ezimu. Naabye documentary ya
Tanzania ya Tanzania Sarusuru baziikanga abantu baganyanga abantu order zafulumanga temukata kola dade bekala tembajjanja bekalakasi bantu bafa kakati no sawa zino ibaga yagambye nti abantu ba kinomu individuals basanyusa kujja kuwa sirikali uniform bazambale e Tanzania bakole ebikolobero naye omuseka basomujja ko uniform nga mulamu je bali omuntu namujja ko uniform nga bali yogo nga bana abakuuma ono omwana akuwa ono goga amusoke musoka na mukuma bamujjako oli wa Fedem kyeki gali amajje agalwana gegattowa ku NRM oba ge gali agakayira waliwo mama abakyali muvubuka oyo wanti waliwo oligo yalina wa Fedem mwake gali amajje gakayira ago mbo Fedem wanti manyi byafaayo waliwo amajje ga Fedem ago n'abakombozi gali g'abaani abakombozi gali agaba Tanzania Owekiwa Mafia Simpuga yavuddeyo n'agamba yakizudde yagenda okuwulira nga waliwo abakulu mu National Platform abasula nga avuka amuvumi nti bamubeereko era namudde baga nti singa si musajja wa amaanyi singa takyalabikako na mu bantu yalimbye Mpuga senga si wa amaanyi kungeja mukubye mu staffa senga Mpuga avaako anti kati kankubuleka ekintu kimu kyalo abantu bennyini bagamba nga Mpuga nti wa amaanyi ate baba nga abantu bennyini bamukuba who is to blame tanamukuba kumwamukuba bani mwe ba bad mind ba haters ba Mustafa mwe mukuba Mpuga mu mubulizeeyo nedda ffe kitugamba abantu nti nedda onagamba nti abalwanira tabakola ki tabalwanirira yerwanirira n'abaana be ekyo tuba tukoze kibi nti yafunayo kasente bwekati ne bwekati era ne bamwongera ne kano ne katya ne kali akatali ku musaala kasiimo service bamusiima babigamba akola bulungi asiimwa anti musoma ebyawandiikibwa Mustafa kati kankubuulire Shalom Mandela oyo omulaba Mandela bagenda mu kkomera yayingira alina stokisi ey'ebituli era gye yadda nayo kyafuna ndala gye yadda nayo after 27 years naye ng'ate Mandela yalina amaanyi yabeeranga mu kkomera n'ateesa n'abazungu ekyo ne bakikola eno ku bantu naye ng'ali mu kkomera ng'enteesa zigenda mu maaso n'ateeseza ekitundu we muli era abazungu ne bakola ki kene kati twayingiramu engeri yo abakulembeze bajjamu engeri y'omululu leaders kati amaanyi gawe gonna bagenda kugatunzaamu mmere nakulya motoka abakulembeze bagakola batya amagezi gawe gonna n'ekitiibwa kyabwe bagenda kiwanyisaamu mamotoka namayumba na mmere kubanga Katonda tujja sigaza byonna kyawe mukuuma erinnya n'okugamba nti omuntu oli w'amaanyi obaako ne byeweefiiriza osacrificingako ebiki ebimu naye kati osobola kukwata abantu n'obafuula abasiru nti bakaabire ku ggwe mwenna mukaabire wamu ng'ate ggwe ekiro olya nga bano gwekimanyi no bapasita abasinga abasiibye abantu bo tebasiiba abasumba osiba kyannakwana tasiiba ye tasiiba alijja mu ofiisi nga baleeta ebyokukola ebyokulya kati nubano abaami baali batufudde ye akanya kulangirira tusiibe banye temuyabire okusiiba bazita dry naku 7 teri kulya naye ng'ate yayongera kuyiringula gukolo kati nubano abaami we baali bafudde ki kati ffe tujja tubaga nti gwoba osiibasiiba naye ono yaba tasiibye gwaba agambye nti siiba akola ki siiba bw'oba oyagala naye ekyo tugamba ye atasiibye yaba tasiibye akola ki alya ono ngaga nti ate nga abantu nti nja tuba tukoze bubi ffe tuluganye bantu kugoberera naye tubaga nti bwe banga zino basics courses byomugoberera si ntuufu tosobola kussa kuba noddulayi nga tegwonoolya anti bagamba nti bo tebaba tebalina bizibu abasumba gwalina ebizibu siiba
bikuveeko naye tebashinyonnyola ate ngo ndiga ekyo kyange twagala baseeka asome badduwa ba ajati anti Shalom bannange babbidde abantu mu bintu ebyo anti Shalom nagamba ekikwatagana n'omuntu wa wansi situula waliwo yakulopedde mbwa waliwo ajati yanzibye era buli anti kati tugenda okukola buli muntu gwe babba tugenda agenda tukubira ku ssimu baajati nti wawulirwa nti ajati seeka waliwo ono n'atamanyi kutoola salaamu naye nga seeka ate gova nkuseeka ng'ate atuuza lubaale mwenna abayita wange bangamba waliwo MC Password akola ku Sparker nesupu nkulamusizaako MC Password yambulirako omusajja omu anyativane mu Uganda yakolanga seeka ekyengera mu paaki endala ensangi akolanga pasita ate walala ebuloba akolanga musawo muganda kabonna akufunza oyo nange mumanyi muyina ne kati n'oyagala mukutwalako mu kitundu ekyala seeka era akayi pasita era akayi bamanyi musumba emubende musawo muganda okuva emubende mu nsozi musawo muganda Kampala Kampala musuubuzi wadiweya eno musuubuzi eno takolerayo eno muki musuubuzi nnyo w'amaanyi anya balu bala amulinnya kiro ng'avudde ku kibuga kati twagala baseeka abo batubuulire aja atagoba atya atuuza atya lubaale Shalom kati batuuse ne ku extent amanyi abantu baffe munanga abantu baffe bajega batuuse ne ku extent egenda ku radio nga bakola obulango ne bangamba some ennamba yo ne bali ng'eddoboozi baali recording ngali mu studio si asome ennamba wagenza ku musawo ng'olina obusungu nzize mba following waliwo seeka yakutegeeredde mu staff nzize mba following nga ne advertise bakozesa za kisiru nnyo ekibya ekisebe Shalom bakukyaza mu studio nze seeka Shalom nti some ennamba yo nti mponya kino nze seeka Shalom naye kutuuza amayembe nererula nti kale tuwulidde okugaba obugabi obugagga ate awo nasukka mugaba oluzaalo ndi kafulu naye nga tisome ennamba yo ng'ate eddoboozi recording nga gwali mu studio tosobola kusoma nnamba eddoboozi baali recordinga ate abantu babbidde mu busiraamu omwo Shalom abadde amadini amala sigala abakatuliki sibala babbiramu n'abantu babbidde mu busiraamu bali mu busiraamu omwo seeka Hajati Ajigundi Ajati Siraima Ajati Shafiki Ajati ani Shafiki Shalom bali okubayitirivu nnyo banyaga omusimbi obusiraamu osazeewo buswaza wote nga oli musiraamu ati twagala bana ababubbiramu babuveeko bakube mbateeka eri Shalom omuntu abeeraawo n'agamba nti nze aji naye nga ne salaamu tagisobola gito naye nani wajati wange nga mpa obulango naye ekyamunjako ng'abantu bansa comment tukoye akalango kaja kigundi akalango kaja kigundi tukakoye ne ngamba bwe bampa ssente anti kyetugamba omukwata omulagirire anti kyetugamba Shalom nti yo gavumenti bana bagamba bakulira abasawo abaganda ne bano ba UCC balijuleta fe tukola content waffe ndekikabudde kikanga bamusiseeyo okitegeera naye abasajja oli n'ateekako radio nga wakubba bubbi bantu okuva ku makya mpaka enkeera ku makya okitegeera teri abagambako teri babba abantu nga teri abakolaki teri abagambako oli nagamba nti nze embeera egi abundi balina na office nkubira essimu eriyo noge bangambye obugagga abukuteera ku ssimu bwe bali awo ate oyo Ajati obugagga abusa ku ssimu wiiki ejja ngenda bakusomera bonna gwe ng'omwadde mmeka kati awo wali obuzibu akuyita mmeka okufuna emmeka protest vote yebadde esoganyeyo akalulu ak'omwaka guno 2025 era otwala mu Uganda ensensuubize protest vote yaleetebwa ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu wabula amu ku batunuuzi b'ensonga Frank Gashumba yavuze naga protest vote tebijja kukola ku Uganda Gashumba wakola bubi okulowooleza Uganda yaga protest vote mwerimba tebiriiyo
anti Gashumba wayogerera Uganda abakoze ensobi yayogerera nga ye omanya abasajja abo twaba followingako follow zaffe twanona nnone wamujjako follow sekawere omukazi yazaala mukazi yazaala niba nengala bino obwoso omusajja omu kati oyo abalira kimwana muzzukulu oyo alina kuba nabazzukulu ejo emyaka ala bintu nono kyalo munange okwo kuzaala okulaba kano naba kukwadde olabanga ekyomuzannyo naye waliwo ekugaana ng'omuntu ali myaka nkaaga asitwa omwana wa myezi 2 nkaaga abo twaba followingako abo basajja mivule omanyi basajja mivule aleka yagwa eddalu wamuleke ennaku zino byayogera nsoma followinga kati tamulira ku for you page kati abasajja abo follow zaffe twanona nnone twaba followinganga bawo Wandulu Mwenda bawo babasajja mivule aba bagashumba omuntu yakagwe nkyalekedde follow yange gundi tone jo follow wana ni abo nabona twaba followingako kale saa ndalina kyatukola ki protest vote owe ekoze wate koze yagirinde bulinza atunule buki otunuzi tawa magezi nze kati ngampo amagezi ku musala y'embizi ng'omusiraamu nze omusiraamu nga embizi bangi gisaze bati era ensi yeewuunya kake mustaafa kakati gwe weewuze oyo Gashumba kiki omusubira kyagenda okwogera ekinyi ku protest vote kiri positive naga namboze mulundi ate ye muki naye muvandi yagende mwami kyagwanisa tamu mulundi yagaba ebika okuba nayinako gwazaala Shalom omuntu wadde eno Uganda kasitobi eno Uganda nyangu okubeeramu olaba bwe bali Bagashumba bobi wanya so okusonga ali ku kijja ndi kyajjajjaba olaba Gashumba talina kijja kyasongako mwali ogwo musango Uganda efunze efo bifunze abantu batunze amataka kyekyaviddeko omukolo gwa Children Beke guteka mu gardens sewaka bannange natidde watidde emikolo egyo gya gardens mbadde nduddo giraba girwanya ekisaswa n'ekyanja gardens nyo singa kati abantu bakola no kwanjula no mu garden abantu asinga bakolera wano emikolo anti kyaliwo omuntu ekiraga nti olina ewaka wanza oba afunda anti awo watu olina waka kati kyaliwo emikolo abamu bagitwala ne wa maama oba muganda wa taatawo onfuna banoonya mu famire alawundi awe ani alinamu awantu awaki ewagazi lwaki ne babirisiivingira eyo onkitegedde kati famire ezimu abantu abamu munnange banaku tebalina na famire abamu mukyalo omwo naye nga isekoni abantu babiri mu media wano nga tebalina famire naye nga dda ku bantu wano neyerijja naye nga omuganda somaye basenga abo 3 taata amulabye baja muganya okuyingira nga tebamutegeera ndowooza ate kulwa security togimanyi protocol anti omukulu basumbu abo basibirawo abasumbuyi you might be among them lwaki baje taata bamugana okuyingira anti kyali mu protocol n'embeera abantu abo tebalina mpisa naye ate yennyini ayinza okuba tebadde wero vasi na mukolo yasamira muli we are assuming ensonga ki zaavuddeko kola ki ese okulya nga zakeereseza ezaleese eddire mu kuyingira kwani ayinza okuba omukolo naye bagumugambira eri ifu noti nga sina muyite taata w'omugole Children Beke anti juka babadde ku Newton ground tegwadde waka ekiteeso omukolo awo okimanyi nti gwe bakkiriza ayingire tewali ganti ono wa waka wona abayomba mbu taata yesitukira ki okukima emmere ng'alinga ataazaala kati andi babateekamu eno embeera y'ekizungu aye n'oli yennyini Beke osooka n'otunuulira ono taata agasse ki nnyo ku Beke taata aba yakuzaala kiba kimala ku busiraamu kiba kimala ndowooza ne mu Bayibuli ekigamba nti omuzadde okuleka obuteesi ku nsobola olina kyokola ki kyobanja naye kati anti embeera nti yatabuka taata obanga toli muyite omukolo kasaba teekanga omukolo ku Newton ground ogenda nga mpola oba toli muyite tokola ki
togenda anti wali gwe banenya abantu bagamba Mpeezi yekoleddwa omukolo kibi tubirabye nnyo abantu bekolera kati emikolo abakyala ani kati Chosen Beki waba ayinamu essente ayagala musajja amusanyusa n'oba toyina ki sente yabaasa okuteeka mu ki sente ate yasobola okukola omukolo okulinyisa setasi ye mukyala gundi kubanga byonna abisobola alina abasobola okumuwaako ssente alina ekenyini n'agattako ki Amiru yavuddeyo n'ayozaayoza Chosen Beki n'amugamba nkwagaliza birungi byereere yatawaanidde weerera Amiru awo tewali kwagaliza yeebuzaabuza nga afukaana aba yeefule bwefuuzi bize ku bibye tube ku nnyumba yaffe n'emmotoka yaffe aliya awo balina kwefuula bwefuuzi bize Mustafa tonda kwagaliza ex bufumbo bulungi ex wafuuka mulabewo abatafuuka mulabe wange nimba siina budde bwe ex yes let her be nze oli mulaba twesita commentingako nkirabye naye nengane neefula takola atakirabye kigende maani kubanga gonga nti era gundi Amiri bwakongulajuletinga bali abayitadde mbitamukwatako ng'omuzadde omulungi because they are going to be co-parenting cooperation yabwe teyeetaagisa gwojeewa kyalo mwewe osonyiwanga omuze muneekyawa ate omuntu atakyawa bamusibe era bulabiranga omuntu tategeera omuntu ataba na ntondo natakyawa n'omuntu ataswala bagamba abeera musiru nnyo kati nze obulamu bwange nkyawa ate weefuulengako bize ebintu ebimu bitandika obbiraba obuki guno mwaka Mustafa ki kyoyizeemu kyogaa nti osiri kyerabira guno omwaka mbaddewo nina abantu abambeereddewo nawe oli omunno mubo celebrating guno omwaka by the way you celebrated this year Mustafa stop it sikulimba anti nze ndi honest nze mba nkwagala mba sikwagala simanyi kufekinga kubanga seguya okyanga kampani y'ettaka okyatunda amataka naye tubulango tokyabusoma nasinika okyabusoma nyenyinyi kampani yennyini tamanyi oba akyakola byakola mbuuza obusoma osoma bwaba biva ati nampa ssente naye gwe tompa ssente obulango Mustafa obujjaani bwa ssente kati oli ku luseke nyamnyamba ne we tuli walabira interview eno ng'oli kumpi jangu kyakutte dda ndowooza olaba kati bwo bwakasuka obulanga oli godfather wange ekyo kinkakatako okubulanga sajja kyamulembe ekyo godfather wange Samahongo kyamulembe katukuya Samahongo mwana we kyatugambye kyana kiriwo kyayogedde mukasi kuyani mu Samahongo era nti n'emmotoka ya Samahongo mbu kiginona bwekyagambye abaana be self importance abo bannaye anti eno Uganda ogiraba Uganda buli omu bw'afuna omuntu gwasobola okubira akasimu amanyi Uganda eri wano agirina naye nate bangi abadde n'abakubira obusimu era nebalemerera mwayoka temujja gifuna anti kyalo bangi abadde nga balina bebakubira obusimu naye era Uganda sitiwe balemeredde gwe tosobola kugamba nti osobola okuba nebakubira obusimu okusinga bakitatta okusinga ba Brian Wade yabeeranga wano bwati n'akubira Museveni simu tetuyiga bwe walaba Mama Fina nga bakereyo omujja wali bamukubira amasasi n'akubira Museveni esimu okitegedde your excellence nti anti bano kakati I need help bawange bamukubira amasasi kati wali amujjawo eddakiika ezi wala amugjeewo dda nga ambulance ziringa 10 eziika nevaawo eno nti bamugjeewo kendala nti bamugjeewo kati erinde bakamutwala kati zaali awo ng'oziyita emmere Brian White yakubirawo bamubuuza era ku interview emujja yaliko bamubuuza how often do you talk to president anyway about any important issue like just a call away whatever I feel like I raise him ng'ekyamazima olina kunyego n'oba ng'olikyo olina gusala buki kati aliwa uno yennyini amanyira abantu
Biki ebyatuka ku family ye. Bannange. Musitafa ate ng'okambwa wadde ate kati. Anti nze nkulaga Shalom ensi nti gwe togifuula nti oli wama. Gw'okyoka nti onayi connected yosinga kitaawe. Eyafaala ajja n'eddagala. Ali connected yosinga kitaawe. Kati ffe twayagala taata w'oyo omwana. Kati gw'okimanyi nti nze nali mu secondary. Nga nyina ennamba ya mirundi. Naye nga soogerangako naye. Naye nga I feel proud okuba n'ennamba ye. 7512. Ninga soogerangako naye ekigambo na kitya? Nakimu. Yakuinspiringa. Naye nga mpulira essanyu okuba n'ennamba ya mirundi. So no. That can't be. Oli. Awo ndayinza kuinspiringa muntu. Era n'ensaba omwana nga amwego. Entertainment oko okalabya akantu ako. Wagala violence. Tayinza kuinspiringa. Tayinza kuinspiringa muntu yenna. Ng'amukola ngaawe mula. Ati abo bangi abamukola. Ensi bagituusizaawo. Gwe kasitobula mbokkiriza okufugibwa ssente nga ssente kozesa buli kimu. Oganze ku ssente, mwana nze ku ssente ntuga omuntu obulagu ku ssente. Mulimu ebintu kati ffe omuntu bw'okulwa mulimu ebintu oyo nno musajja mukulu. Nga ky'obukulu nkimanyi mukulu. Kuba ffe tuzze tumulaba nga transforming alinga alien. Zino zi alien zetwala mu firimu. Transforming. Kone alien ali ku ki? Ali mu studio. Afumba anakyafumba. Alina kyaleeta. Bane papa nga asirise. Papa anakyafumba papa. Abuze nnyo ku for you page. Abuze nnyo. Akunvuma agamwa. Ntutwogera mazima. Papa talabeka ku for you page. Papa abuze ku for you page. Abuze bambi. Tujja kugerako n'aba TikTok ayi kamuvuvuba. Butene wandikira baluwa mungamba bye bya YouTube wandika abaluwa. TikTok tolina wandika baluwa. Okanye papa nga abuze ku omuntu wange nga abuze ku for you page. Tolina gy'oloopa. Ako nja kubuuza Beka atubuulire Beka mama bali ku TikTok. Onaawo wandika noga omuntu abuze ku for you page mumukomyewo. Obala kuba tomufollowing. Waliwo sebo TikTok emanyi okupika omuntu. Nga bulwagira bwoti yewuyo. Bulwagira bwoti yewuyo. Ina wiki gyampika kino ekisajja eky'omuntu oba kina Kenya eky'omuntu ogulinga engalabi goti. Kiri awo kino kibakuba oluyi ku mutwe. Kitera nnyo okukola content mu mupiira. Ebintu byenda bisinga ku TikTok odanyo mulaba nnyo eby'eddagala. Ddagala era jemeka ne documentaries ne crime stories ezo. Ne ligeza susu. Wanga sikosomera yesusu. Eddagala lino lyotabula. Mwebale mwajola bulungi musibe bulungi. Isiranze takalyange. Kawano abagala okongera ku size 0705 271973. Kweyagaliza kuli wano. Musule bulungi mbere bulungi mweraba.